Atubaniriza butereevu oli online oli ku TMO online television ngera bulijjo amaaso awo twabasuubiza nti omwezi guno tugenda kuba tubakolera omutimbagano gwa television yaffe www.tmonlinenews.com era mubeere nga mugweyunira kale nno butereevu ebyaffe bya bufuzi people politics and news yenze Saalongo Kanka Kapita emabega wa programu eno kale nno sikyabeera mu video mbeerayo okubanga mbaweereza mu mabbali gange eriyo Becky Lynch wa Acrich Media okubeera nga tubatuusaako naye kale ndowooza tunaasookera ku bino kaakati bw'olengera mu maaso ga kamera eyo gwe gw'olengera ndowooza tekyetaaga nnyo introduction oluusi beetaaga nnyo introduction naye kale ye dakitaali dokita Siteera Nyanzi Dr. Nyanzi naye kankutwaleko nga nange lwenkulabye olusooka mbuulira ovuddewo otya ozza otya Nyanzi ovuddewa kati tukulabanga Nyanzi wakaakati waliwa bwe nafunayo akaakatono kankubadde obulamu bwo buli open to the public bazze babusomako nange mu kamera yange mbuulira gy'ovudde okutuukawo oli amanya gange nze Siteera Nannyanzi lyeryange muwala wa Nyanzi muzzukulu wa Buteeraba muzzukulu wa Kyonyaga abagalamidde ekalinga mu Buddu oli wekalinga bulijjo yessebo manyeyo nalo era abajjajjaffe gye bawumudde Mukyala Muganda n'eddira Mbogo nazaalibwa Jjinja mu ddwaliro ate wemasaka bakigala batya taata wange yali musawo medical doctor ng'akolera mu ddwaliro y'Ejjinja hospital era abantu ababuzaabuza mu Nyanzi yazaalibwa Masaka babiteeka ku Wikipedia kifu bagenda batereeza Wikipedia mpulira nazaalibwa Jjinja hospital 16 ogw'omukaaga 1974 babadde bazaala mbu Siteera Nyanzi mukadde nze nedda siri mukadde 46 years zokka 46 emyaka gyange yonna gyonna egyo Dr. Siteera Nyanzi balengali kawala kato okyazza omukono emabega myaka gyange tegukyaddayo nekonera ddala akagera olimba okumanya nekona akagere ne leero ndi mu kibada kakati bakyala bannange bwenjogera ku nsonga zange nze ntandika okuyingira emyaka gyange egy'obukulu nga 10 nga ndi ku ssomero eggayaaza nga ndaba nti ne mu klasi ze tubeeramu mulimu ba bullies mulimu ebyana biri awo biyiikiriza baana bannaffe nze omu ku bantu abakolera akagalo kano nga nkuwa warning nti naye gwe nkulabudde kyusa otekyusaako tugwa dro bwe basikulopya wabasomesa funayo bannange ne tukwekolerako nti nava dda right from nga nkyali mwana muto nga mpakanya effugabbi mpulira mpakanya bannakyemalira mu buto ndasomera Gayaaza ne tugendako mu buwaŋŋanguse nenkomawo era nezayo Gayaaza junior school nengenda Gayaaza high school S4 Gayaaza high school S6 nebuyigirize nengenda Makerere University Kasozi Kabayuvu nesoma degree yasooka nengenda University College London ebungereza nesoma degree yange eyokubiri nenzirayo University College University of London nengenda ku London School of Hygiene and Tropical Medicine nesoma PhD yange wemaliza PhD nesoma mu university endala ez'enjawulo PhD yali mu ki PhD yange yali mu human sexualities mu Luganda kyetwanjogambye nti emisomo egyongera okutegeera sexualities mpulira mu bantu obutonde obwo babuyita batya kale obutonde obwo sexuality kanti twalirawo nti abantu abagamba Siteera ebyogera byakola nze ndi mutendeke mu nkola eno wagisomera ddala mpulira bagana ne bandaba olwaleero nkweseza mubiri emibiri gyaffe natendekebwa mu ngeri gy'ogikozesa ng'ekyokulwanisa kubanga kino ogambye bya butonde seetaaga bomu eri bweru nga mubiri gwange bomu bwonkwatakwatako oyinza okuba wetulisizaako bomu Saalongo nalowooza ndi Saalongo ebyo sikyabitya sibitiirako ddala mpulira ntulikanga bomu bweppa kubanga mu buyigirize bwange natendekebwa okumanya ennwana gye tulwanyisaamu ebyo ebyobutonde byaffe kyera banyingira politics ebyo obufuzi nyingira neno skill gye nnina obutendeke bwo obutendeke bwe nnina
badde nkyakusomera Stella Nyanzibyani engeri gye nasomera Gayaza High School zensonga z'abakyala zindi ku mutima kubanga nasomera mu Kisulo ekyatondebwa abakoloni n'abaminsani nga bakajja mu Uganda kitendeka abaana b'obuwala engeri gye banaabeera abafumba obulungi balabirire ba chiefs mpulira chief abaami Gayaza lyakolebwa nga kisomero ligenda kututendeka mu mpisa ez'obuntu balongo abakyala era nze ndi mukyala mutendeke ndi munnagayaza atamanyi nkola y'abannagayaza tantegeera bulungi muve ku bino bye mundabanga ninye loola empalampye ŋŋamba Museveni agende ebyo mbiyigirawa byanjigizibwa eba NRM bwe mamaliriza S6 yange nga njagala nnyo Museveni nga sinnaba kutegeera bulyake bwe sinnaba kutegeera nti mutemu muliisa maanyi nga ngamba bagazadde bange njagala kugenda mu kyaka nyongera okutegeera enkola ya bagiyitanga nia za chama mpulira Swahili wanasema Kiswahili yate kuna nia zetu kidogo mimi nilikuwa mkimbizi Kenya najua Kiswahili na isikana kuongera Kiswahili ilikuwa manyita wasingo tuuliza kuongera Luganda nyingira Kyankwanzi Kyankwanzi batusomesa political science ne military training wala bwe kutasira ne military training yalimu sira zino ze twetikanga sira naye yange ngebeere ebuze mu kiseera nga bamvulukanga bambonereza nga bamvuluka mu bitaka nenjiga mugutapa nenjiga kushoto kulia mpulira nenjiga moto guli waka kapeka na waka moto wawaka moto na waka nenjiga siasa ya NRM kipindi cha siasa ne mukikuba otuyimba obuyimba njagala nnyo Museveni njagala nnyo Uganda nga manyi tino yajjanga omulumuzi kati nze olwokuba ndagambye nti nno mu 70s omwo mu 7 Gamiini agenda olwokuba kitange yali musawo ajjanjaba abalwadde bonna abaleetebwa ate mu biseera ebyo yakolanga mu ddwaliro Embalala abasawo abasirikale bangi abakomboozi n'abasirikale beggwa abayitanga e Masaka bavudde Tanzania e Mutukula bazze e Masaka bayiseeko Embalala tata wange be bajjanjabanga abalwadde ababadde ku frontline abalwana owulira Amini bwagamba nti ani oyo akulira eddwaliro ly'Embalala olaba bakwata bomu bagisuula ewaffe so tata wange n'akakibo okgenda mu buwaŋŋanguse netugenda mu buwaŋŋanguse kiyinza okwagala Museveni nga ŋŋamba nti bwe twali mu buwaŋŋanguse ng'akyalina UPM famiri yange yemu ku famiri ezasondanga essente buli mwezi nga tuli ba refugees tuli banoonyi babubudamu naye nga tetwesonda kubanga mission y'okununula Uganda okugijja ku basajja abatemu abanyanya abatitokero bote baani kyali kitukwatako so tukomawo mu Uganda Museveni yatuwa kyatugamba yatuwa freedom tuwa obununuzi senga Museveni mwagala nnyo ngenda Kyankwanzi mu 1991 kubanga campus nayingirayo 91 nga Museveni mwagala nga sinnaba kumanya nti oli nonno oli nga sinnaba kumanya nti wadde bazadde bange Museveni bali baagala nnyo bamwagala nnyo tata wange agenda kufa ng'abadde musawo emyaka gye egy'obukulu kumpi mu 50 agenda kufa ng'anoonya eddagala muzeyi wange yali musawo ng'akoledde Uganda teyasoma busawo nti yasoma Makerere yokka yasomera Makerere nagenda Nairobi nagenda Michigan mu America nga musawo mutendeke n'akulira amalwaliro eri Mengo n'agenda ebuwalabu nga musawo Masaka twalina ka clinic bakayitanga Hobart Street kalika ku Hobart Street bakayita Biasima clinic tata wange yajjanjaba abalwadde basirimu bangi nnyo nekibiba nti omusajja amaze okuva ku mirimu gye 60 awezezza emyaka gye ba retirement 67 63 65 Daddy ya retiringa aina emyaka 68 bamwongeramu emyaka 3 atendeke yamudda mu bigere naye ng'amaze okuretiringa awo laba bwafa ng'anoonya eddagala olw'okuba Museveni ye bajeti ya bajetingira masasi talina biseera talina magezi kulowooza nti gateeka amalwaliro agateekemu amalagala ngenda okukyawa Museveni nga bazadde bange bombi bafudde mama wange yafa alinze ambulance balina bi black mamba balina bino bininu balina ebino ebitufuira amazzi obimanyi balina obumotoka buno obungi obutuyitako mu nguudo ne batuteeka ku bbali
naye tebasobola kugula ambulance. Mama wange yafa omwaka gumu nga tata wange amaze okufa ng'anoonya ambulance. Tukuba amasimu nze ndi Kampala, mami ali Masaka agudde ekigo alemereddwa okusituka, ndi ku simu naye nti Stella munaye ekifuba kizito esisobola. Mugamba kankubira abe Masaka hospital kubanga ffe Masaka bwe tubeera right now tuli wakati w'ennyumba ya Museveni n'ennyumba y'ono vice president wammwe. Kandi nze ndi awo mbatuddemu wakati. Bazadde bange bwe bazimba ennyumba yaffe okuva ku ddwaliro ly'e Masaka ekkulu dakiika nga 5. Naye bwebanga oli mu bagamba obeera eri mu kizungu e Masaka. Yabayita mu kizungu ewona kkirirayo kuba naffe yewaffe. Bagamba ewa Nyanza awo Saalongo omugagga yagende Saalongo omugagga leero nti bange ebyange ebyenfuna yange sibiguddeemu bugwi. Bazadde bange bataka okumanya bataka bali mu prime property wakati wa Sajjabbi Museveni n'eno muzeyizeeyi. Ye Kaguta si ye Sajjabbi. Nze Sajjabbi kola kyoyagala. Ye Kaguta era kankutereeze Dr. Eke linnya tewali kwata bulungi. Sajjabbi kanywa musaayi jjajja Bosiko. Mpulira. Ali mu lugendo olutuviira. Naalongo Stella uli utya nnyabo? Mbadde bulungi dibbiza akalulu kampu bayingeri tetwagana aka scientific. Mpulira. Nze ngenda n'ensisinkana abalonzi mu Kampala nemba kusaba akalulu newombeka bulungi nga Naalongo Omuganda nensaba akalulu. Bwe wabeerawo bano abavubuka nga baagala tugende tukolemu nga nange nzija nkolamu. Mpulira. Bwe wabaawo abasabudde beret nsooka nziteko ekitambaala kyange eky'obwa Naalongo nga nsabula beret oba ya red oba ya blue nga ngenda. Bwembeera mu bakadde ate nga neekulula ng'omukadde. Naalongo tebalina akaseera we babeerera simple. Naalongo nimbi bino era mpozi byakufuuse bya bululu. Oyagala nnyo kalukyova weegonzagonza ogondako Stella. Wagonda ddi ogenda ogiwa Saalongo ng'oli mugonvu nnyo kubanga mpulira enkola ya Naalongo omukyala akuza abaana ababiri bakubyewo si enkola y'abano banzaala kamu kamu. Mpulira. Ogenda n'omanya nti kakati nja kugondera Saalongo. N'ogenda n'omanya nti ngenda mugabira ebyalo nga bwe ndeekaana. Mpulira. N'ogenda n'omanya nti kakati ngenda kuba wagonjebwe. Olala n'oba ngenda kaawa emmere y'abaana ebuze. Olala n'obugamba Saalongo naye nga nsanyuse ngenda kuggira mu ssanyu nti omuntu yenna ali mu struggle ey'okwenunula aba ey'okubeezawo abaana mu Uganda ya leero ng'ensimbi zibuze obwavu bungi oba mu struggle ey'ogamba nti muzeeyi Museveni agende kubanga nze struggle yange alina okumanya approaches ez'enjawulo. Mpulira. Bwe mbeera mu class nkwata ku nnyonyi olala nenkwata kibooko olala nenkwata akagoma nenkakuba olala nensirika busirisi olala nenseetinga ebibuuzo nti enkola y'omuntu yenna omukulembeze amanya ddi lwayina okukola ki. Obeera ne feesi eseka n'obeera ne feesi ensunguwavu n'obeera n'akagalo akavuba n'obeera n'olugalo olusiisiitira. Mpulira. N'olwekyo abandaba nga bagamba mbu kamiliyoni bekyusakyusa nawolovu tebamanyi politics bali ku politics wa bali batandika obutandisi ba simple girl young girl ba papi. Ze siri papi di Naalongo beach. Are you serious? Beach ogimanyi yembwa enkulu enkyala ezadde emirundi n'emirundi siringa bu papi bandetedde obwana bu papi butandika ebintu mu Kampala obwabwe buli awo obuto. Nze ndi beach Naalongo beach. Okay. Wajaka kwa Naalongo omanya ndi supercharger biri. Mpulira. Mundu bano bafulumya kamu pa nze mundu yange ina channel biri pya ondaba Saalongo ndaba nkutegeera ate nga ndi Saalongo owennene olina okutegeera nti enkola yaffe egenda kuba nnene. Bweza bwa n'oli gundi akikola. Tugende mu maaso Dokita ebintu bino eby'abakulu eby'obufumbo. Nafumbirwa nina emyaka 30. Oba oyagala kumanya ky'abafumbo. Mpulira. Nenzaala muwala wange Kigongo akulembera abalongo nga nina emyaka 30 ye mwana wange asooka. Nga waliwawo. Anti munaye abasoma ennyo nasooka n'ensoma nze nentambula ensi yonna nenkola ssente zange n'enzimba. Mpulira. Nga saagala kubeera mu bufumbo obugenda okumenya bunzijeko eddembe lyange ow'ennene engazi
engeri gye nnalwawo bitandika banaye bwe nabitandika namutandikira ddala baganda bangaziya bwebati ndi awo ndi kireegunyiga kibaafu tomala gajja kuntomera akyotulako mu ddagala ebyo bikolera bano abaana abato endagala ne wavaayo Ssaalongo ng'era yeemala era tulamuleetera salimu salaamu kwane ishi ya mukwane njagala bali ab'embooko ng'ejja mu kibaafu odo biki odo nkala odo biki bonna obwo okakasa njagala obwennina alinga eyange oba oyagala aliyeni njagala kwogera ku nsonga ya amaka mwe nakulira mu maka amakristaayo maama wange Harriet Nyanzi omugenzi awumudde emikono kumpi n'ekkomera y'ekawuga yali muwala wa Reverend Jeremiah Sebadduka yatukuliza mu nnono ya Bayibuli mami ng'asoma ku makya essaala wabagulawo amadirisa uzukuke tuzukuke waba mu kisenge kyo gy'oli Yesu tuwayo olunaku lwoluno ekiro mujje musabe nga tulina enjatula Egayaza Junior School tweberanga n'enjatula tuyiga okuyimba nze njagala nnyo okuyimba n'okutendereza kubanga kukyabaka taata wange bw'aba amaze okukomawo ebuwalabu n'atunuulira community yaffe ekalunda n'alaba ng'abasomi abapoto abakristaayo balina kutambula genda kako okusinza Katonda buli ssaabi n'azimba ekkanisa n'agiggulamu erinnya lya jjajjaffe Andereya Buteeraba St Andrews Church Kalinga kitaata wange yazimba chapo maama wange muwala wa Reverend Jeremiah Sebadduka ate Gayaza gye nakulira abasinga twalwa nti bw'ambuuza ku by'okwegatta nze nakuzibwa mu nnono ey'obulokole nakuzibwa nalokokaliza emyaka 10 gundi ono yona of course yajja okubuulira enjiri ng'alina pisto pisto laba bweyita mu kiganduulo ekyo yalinamu pocket ng'alina pisto nengamba olaba n'omusajja ayikwata pisto abuulira enjiri abantu ne balokoka bwe yakola altar call kyekimugamba okuyitibwa ku olutaali bagiyita olutaali bwe yakola altar call nze eyasooka omwaka ogwo byona okothro yabuulira kanisa Egayaza okulokoka so ebyokwegatta n'okwegadanga birungi nnyo kubanga Katonda yabitutondera naye ate nze nakuzibwa abazadde abansomesa kitolya kyotanakola ki kyotannatuukako nakuzibwa mu kiseera kya siriimu nagambye nti dadi yalina klinikhi yajjanjaba abalwadde bangi kajja nnyo ekigambo omusajja kubanga najjanjaba abalwadde ba siriimu nga bakungubuka nga eddagala tetunabadifuna era nga nze ntya nnyo nga neekuuma nnyo okumanya neekuuma nze omu ku bali abaali bagamba togikwatako nga tugisibiramu ekufulu nagisiba gwe nno nagisiba awali okuze ngokyasiba ki dokita ebyo byonna obiyiseemu naye nga teweeyisa nga alinamu ddiini agagambo g'okubawo kankubadde gaffe gabwa Ssaalongo gawandiikibwawo mu Bayibuli akati njagala kusooka enkubuulire nti ng'abakoloni n'abamisiri tebanaba kujja Uganda twalina enzikiriza n'ennono yaffe ng'Abaganda neebaza Mukama nti nno abantu mu Africa tulina Katonda waffe oŋŋambye oli Ssaalongo naye kugamba bweza bwa Mukasa Mukasa lubaale w'abalongo e Buganda Mukasa alina empewo ze z'akola nazo Buganda omuntu yenna amanyi ennono y'Abaganda amanya nti Nnaalongo tawemula ayogera bwogezi ate bw'ayogera ng'abalongo bakula bakuza balongo kimanyi bulungi yenna mu Buganda Abanyolo Abalugwala Abakyoli Abasoga boogere kubanga ewaabwe ennono zaabwe sizimanyi naye nga Kabaka Mutebi ye kabaka waffe ne Najjinda waffe Silivia Baganda njagala Abaganda bategeere nti Nnaalongo tawemula era buli mukolo gw'Abaganda gwe tubeerako mu nkola yaffe ey'Ekiganda ennyimba z'abalongo ze zikulembera emikulu ensonga yonna bw'esoba e Buganda bakugamba ewammwe ku kika teri balongo oba ebigali byakyama
oba ebibbo by'abalongo toteeka mu bigali nti enkola y'abalongo tuleme kwefuula abatamanyi nnuno z'Abaganda zitukoze Buganda ndi mukyala Muganda neddira mbogo sigenda keera ku makya neegaanibwa Nnaalongo kubanga Mukasa yaleeta ate Mukasa bw'aleeta obweza sigenda okweyisa nga bali basasirimu bw'aba mpadde ekyengera nga ndi mukyera nga ndi mugazi bulungi ng'ebiwagu bijja bibiri lwaki neeyisa nga bali abatalina mikisa gya ng'olimu omuzinzi nti baganda bagamba oyo omukazi aliko omuzimu gwazikaseeko nedda ennyimba z'abalongo e Buganda nze nazitonda zaaliwo emikolo gy'abalongo e Buganda nze nagitandika gyaliwo kakati tugambe nti Buganda bwonna buwemmu nti saagala olw'okuba tulokose olw'okuba tuli eddiini abakatuki beegaana baba beegaana enkola y'abalongo tubeere n'eddiini yaffe naye tujjukire ennono zaffe nze ndi mukyala Muganda sigenda kwegaana Buganda ebintu biba bisobye mu Uganda waliwo abantu abaaweebwa ebbeetu ab'enkizo mugende mwogere era bagamba nti Nnaalongo tabba ttooke ayunja jjunje aleke abaana bagende bage bwe baasanga nga ndi mu lusuku lwo ng'oli Ssaalongo Siriro nga ndi mu lusuku lw'oli nkutte ettooke ngenda ddiyunja olw'okuba ndi Nnaalongo bagamba Nnaalongo leka agende abaana kubanga bamanyi nti enkola ya Nnaalongo si ey'abana abalala tuli baawulemu tuli baawule omanyi abaawule mu Bayibuli ekyo nze nsinga okukimanya mu mbeera Omuganda yenna ategeera ennono n'enkola y'Abaganda amanyi nti Nnaalongo kuva edda nedda mu biro by'abajjajjaffe ensonga bwe zaakyamanga ng'ajja n'azitereeza kyova olaba nti mu mikolo gy'Abaganda oba ebintu bisobye fe tutereeza ensonga n'olwekyo bwemba sikuyimbidde bukookowe njagala nandikennenge bukookowe nasikuyimbira Nnaalongo bamutomberawa lwe lumu nasikuyimbira kimana pwa ekya Nnaalongo kimana pwa ekya Nnaalongo kibwatukanga lumonde nasikuyimbira ennyimba zaffe gye ziri zanyimbya kimana okusooka Nnaalongo okuva edda nedda n'abakulu b'ebika ennyimba zino tuzimanyi zaffe bwe tuba tuzikozesezza e Buganda okutereeza ensonga z'amaka mu Buganda lwaki sizikozesa okutereeza Buganda ne Uganda n'ensi yaffe naye nga bwe naggambye y'ensonga yaawaawo nkutegedde bulijjo sikutegeeranga lwaki ozikubawo mu kamera natendekebwa nasoma human sexualities nti mu byokwerwanako nga tulwanirira eddembe lyaffe ery'obwebange tulwanirira liberation obununuzi bwaffe twejjako sajja nze sibutegeera kanywa musaayi bannaye kanywa musaayi nze nzijjayo buli kyennina kyensobola okukozesa benatendekebwa ebyobuwangwa byaffe bajjajja balwane ate nsaba n'essaala nti Mukama tuyamba otukwatira bwe mba nsaba ne Katonda sisaaga sibisaagiramu Mukatana atawayatona pulezidenti yaffe no nsaba seriously kati eno seriousness oba obumalirivu bwendeeta mu ssaala bwe bumalirivu bwendeeta bwe mba ntontoma nze ndi butontomye ate okutontoma kwaffe Baganda waliwo abatontoma nga babikkabikkako oba yayagala kubikkabikkako abikkebikkeko naye nze engeri gye ndike Mukasa ate nga yampa obweza yampa abalongo ndeke empandula olulimi lw'Abannaalongo kubanga Bannaalongo tuli batini sigambye nti buli omu ajja ayogere nga Nnyanzi bwenjogera oba gwe bikuyitiriddeko buli omu alina effungulu z'amasiga gange enseesa bwentyo moto oba omwoto gwange gukuyitiriddeko gwokya nnyo genda okume wali akasigirigo gendako ewalala okuyisa gaasi nze ndi wali nseesa ndi mu bukafu nfuuwa ekintu tukifumba nkozesa lulimi pandula serya ntama bwenjogera nga Museveni agamba mugende mukwate omusajja oyo namugoba ku Facebook bagamba Nnyanzi agenda kuleeta ki nga buli kenzi yagamba namukuba bomu omukyalo yabali temabogerako ataahe we bagamba twere twogera linnya lye nenze ne mugamba naye nenzijjayo bomu zonna ennaku zino Bannayuganda bangi basobola okwogera nga baavumirira effuga bbiri ya Museveni ne mukyala we n'abaana baabwe kubanga nabalaga obuvumu
Nibalaga nti bonna bonna osobola bakwata. Sakozesa mundu, sakozesa kiso, sakozesa jambiya, sakozesa nkumbi, nakozesa lubirimi na bwongo. Ebigambo byonjogera birimu obwongo. Kituufu. Birimu obwongo. Kyova banange nzize nseneko ku ebyo ebigambo ebyo. Naye waliwo agamba. Waliwo abagamba Dr. Nyanja nti olina akakuku ku Janet Museveni maama w'eggwanga. Akakuku kannyonnyola. Akakuku kirabika wali weegwanyiza mwami we. Museveni akuba. Yanzitira bazadde bange. Okay? Awo nkufunye. Yanzitira bazadde bange. Waliwo we yakwata emmundu ne bagenda ne batta abantu emweyo. Ekyo kye kiri. Zabange teyakwata mmundu. Bulagajjavu bwe. Okugaana okupulaningira bannayuganda abaavu. Okugaana okuteeka amalagala mu malwaliro. Okugaana okuteeka amafuta mu ambulance. Okugaana okuteeka ambulance mu malwaliro. Ye naafa ku defense katukula amasasi. Singa amasasi 1000 yagatulako naleeta 5 amasasi naleeta 5 amalagala. Taata wange yandibadde mulamu. Museveni mutemu yatta bazadde bange. Singa tukwata Black Mamba nabuno obumuwerekera n'agamotoka aganene n'agalala gesimanyi yagulayo ambulance. Maama wange yandibadde mulamu. Museveni obulagajjavu bwe bwe bwanzitira bazadde bange. Kakati mwegombako kyoyo omusi omutemu. Mpulira. Mwegombako ki Museveni? Nze Museveni simweguya nali mwagala nnyo nga ndi mwana muto nga ngamba nali refugee. Nali kyeki mu Luganda refugee. Abundabunda. Nali mubunzi. Ne tukomawo. Kugambye nti bazadde bange bali mu UPM nga munoonyi w'obubudamu. Nali munoonyi w'obubudamu. N'atuzza. Kati ekyo nga nkyali mu kumusiima twakomawo Uganda. Twafuna passport. Kubanga omuntu eyali afulumye mu nsi ye. Ate ffe twali baana bato. N'okomawo. It matters a lot. Uganda. Exactly. It is your home. Waka. Waffe wange. Era siina gye ndaga. Okay? Bazadde bange bagenda mu exile ne bakomawo. Obulamu bw'obuwaŋŋanguzi mbulabye. Naye bwe nakula nagenda ne nfulumako kubanga ewaffe okutambula. Naye olaba omusajja mubi nnyo. Yanteekako ne embaga eŋŋaana okufuluma Uganda nga bwe njagala. So nga tessemateeka wa Uganda ampa eddembe lyange ery'obwebange okuyingira n'okufuluma ensi nga bwe njagala. Museveni namubbira mu kkooti. Ne baŋŋamba ekkooti ne ŋŋamba nyazibamu $5,000,000 pa! Naye nzirayo ku nsonga nti omuntu akugamba tosobola na kutambula. Sigala mu Uganda. Nandeka mu Uganda nanzijjako omulimu gwange. Yagamba aba Makerere ng'ayita mukyala we. Tinyaze mu muzange Makerere. Nabakubye pa! Mu kkooti $1,000,000 meka? 12. Mpulira. Singa mwagala simanya mwegomba mukyala we. Nandi mwegombye singa yafa Uganda. Kwa Museveni nali mwagala. Era nkyogera bulijjo mu lwatu nti nali mwagala kubanga bwe twali abanoonyi b'obubudamu yatukomyawo Uganda. Okay? Naye yavadda ku mulamwa. Guli gwamwagalirako? Sisobola Museveni. Mpozi ng'okwagala kwe mugamba. Ngenda kuteeka obutwa ku mabeera jjanuuna afe. Mpulira. Awo njamuwa ebbeera. Nga wamukyawa bulala. Kubanga bannayuganda bonna abalumirirwa ensi yaffe. Ffe abalina abaana mumpita Nnaalongo nnina abaana. Ogenda n'ogamba kiki kyendekerawo abaana bange. Nga byonna ebirungi ebingi Katonda byali atadde mu Uganda. Olaba omusajja. Abimazeewo. Mpulira. Oyo mwagalako ki? Namukyawa nakyayira ddala. Naye ate nze simukyala nga muntu kubanga sibumanyi. Ne bamatamatama walaata kibuto olumu aseka yayita banne bazzukulu nga tebamanyi bajjajjaabwe bamweganye abeesibako nze jjamwe bazzukulu bange. Sibumanyiiga omuntu gwe nvumirira gwe nakyawa y'oyo atudde mu ntebe y'obwa pulezidenti atulyako buli ke talina. Buli kye tulina ng'Abannayuganda kituggyeko ettemu lifuuse ettemu. Obubbi bufuuse obubbi. Enguzi efuuse enguzi. Buli omwagalako ki? Ono w'olimu owa activism. Activism ne politics byanjawulo. Kakati kansooke njogere ku byobufuzi. Kubanga nga bwe nnakugambye wali nti nga nkyalina emyaka 10 z'omu ku bagamba nga abasomesa lwaki wakubya abaana. Musomesa nakkuba naawe naye ng'omubuuzizza. Nti bwe kiba kubeera activist nga activist kitegeeza nti omuntu ayogera ku nsonga zaabo abanyigirizibwa. Natandika dda nazaalibwa ndi activist. Nze nabe nasooka okuva mu gundi ya maama navayo ngamba nga yange nina bye nnwanyisa. Kitegedde. Mpulira.
So activism yes mutandise leero naye elective politics kyogere mu Luganda elective politics ebyobufuzi byensi naddala bino ebitutwala ebyakalulu mba ndyeruzira musajja wattu nga ndyeruzira nsibiddwa bamaze okunsalira nti omusango gunsinze bambonereza emyezi gyali 18 bagenda okumbonereza nga nkozeeko 15 nentuula nentunuulira Uganda ng'amakooti gaffe Museveni agawambye University gye nalimu agiwambye Parliament agiwambye Museveni bonna bonna nga ndaba nti abantu abandibadde bampa justice obwenkanya mu kooti nabo abapamidde obwongo gagenza ateeka kazambibwe buli wamu neŋŋamba naye weewaawo abasomye ennyo abasinga babivuddeko lwaki nze agamba nti tulina gap waliwo omuwaatwa mu byobufuzi mu leadership kyekyo obukulembeze lwaki seewaayo nembeera omu kwabo abakulembeze bennuunya nga siraba lwaki sibeera omu kwabo baprofesa mu Uganda abaagala okutereeza university lwaki sibeera omu kwabo ba MP kubanga nagenda okulanga ba MP bagikutteko bakoze OTT bakoze biki ng'owange Kampala woman MP aliyo babateesa ali mu cover omunoonya aba banne bagamba Nabira aliwa Nabira weeyaayo neŋŋamba naye lwaki mu kifo ky'okuvumirira Nabira nti mulagajjavu nti mugayaavu nti takoze kyasaanidde lwaki nange sigenda nenfuka omu kwabo abateeseza abakiikirira bannayuganda so nga ndi mu kkomera ntudde wansi ku bulangiti batuwa bulangiti bubi nnyo muwala wange amaze okunkyalira ngamba maama Nabira yakuwandiiseeko mu mawulire ambuuzizza nti naye Nabira kikyalina kyotalina maama lwaki naawe togenda inspiration neyeve wa muwala wange maze okuyita mu fugabbi lya Uganda lyonna bankakase kibooko bankutte bansibyeko agasango bansinziza batute mu makooti mbasinze neŋŋamba nti okukyusa Uganda sigenda kutuula butuuzi mbeera eri mu university mbeera eri mu kukola essente mbeera eri mu kukuza abaana bange nange kambyettabemu kubanga nina vision oba okwolosebwa kwa Uganda kwenjagala bwe mba sireese biteeso byange nga Stella Nyanzi alaba nti kino kivundu kino kyakyama kino kimenyefu kino kirimu amabala bwe mba sizze tewali agenda kukola mulimu gw'enjagala gukolera oba tozze kwebeereramu mu kintu ekyo Bobi Wine omusajja gwenjagala ennyagala tugamba nti bannayuganda mwebeereremu era y'omu ku bantu abampa amaanyi mu kino struggle tulimu ey'okwenunula kuva ku kanona musaayi kakati kukundi ku kaseminti n'akabulangiti ke baakuwa kofunire ekirozo n'ogana naye okusalawo kofuna okusalawo baali baŋŋamba dda Nyanzi lwaki tojja kuwa MP ab'e Masaka ewaffe Buddu gye nzaalibwa lwaki tojja kuwa MP naye nga ndowooza byabalala omulimu gwange guli Makerere omulimu gwange Makerere bwe baagukwata executive president ne mukyala we naye erimbise mu Ministry of Education bu minister bwe bagamba university nti Nyanzi mu mugobe aba university ne babalaba nti ate kizibu nnyo okubeera independent oba autonomous ne buli bakulira ddala exactly ng'ekibalagiddwa nga nabo bali mu nkwawa za executive nemmanya nti Uganda olaba akasozi k'abayivu kayingirirwa kawambibwa babalemesezza okuleka omukazi ayisomye ebitabo abimazeeyo akomyewo okuva ebungereza kwanza nasomera bungereza nanisigaddeyo ebungereza nenkola neŋŋamba naye nedda kankomewo Uganda ku besi nkole mu university ntereeze ng'asomesa abaana nga nkola research nga tereeza obwongo obufuluma mu university olaba bannemesezza
kwe kugamba balowooza ngenda kupowa kaŋŋendere ddala we batuulira ntuule nabo osanga lumungi agamba Minister of Education jangu otunnyonnyole ku kino na kino bye wakola biki osanga lumungi agamba Minister wa Defense jangu otunnyonnyole atugambe si ye yasalawo mugamba ani yasalawo atugamba Chief of Defense Forces mugambe nti mumulete mu Parliament atuddemu mpulira so ensonga ya accountability ensonga yo kubeera eyenkyukakyuka gye nnyaanyaanira tesiraba yempaliriza okuyingira politics nga ndaba bannemesezza ku mulimu gwe nnasomerera nze siri mwavu lwakuba ndi mwavu ndi mukazi nkola nnyo ebitabo byange mbiyina naye obwavu bwange lwafuga 2 operation kyeki okunyigirizibwa kufudde standard yensonga lwaki nina ebitabo byange nina amaanyi gange naye sisobola kukola mirimu gindeetera nsako y'abaana mpulira kakati kangende mbalumbira ddala ku base walowooza nti balina maanyi ga politics oba byabufuzi gegabawaga kambalage nti nange ndi munnayuganda nsobola okukolera ddala ekyo kye bakola naye ate nga ngenda kikola nze ku lw'abannayuganda abatalina bwoge ngenda kuyingira Parliament tandike okwogereza n'aba NRM bakyusa endowooza singa naliyo nga bavotinga balonda togikwatako gikwate zinandi badde nabakolamu omulimu nembatereza obungi tewaliyo abakolamu mulimu weba boyagala obatereza era wali yali abatereza obujozi obusente ne bujja ne bukwata ne microphone emboko ne bukuba abasajja ne bamenya beti namboze singa naliyo era imu ku nsonga lwaki njagala genda ti Museveni addangamu okuleeta ba SFC nga gyendi zolabe ebbeere ndikuba balamuzi mu kooti nendikuba ab'emakerere njadikuba aba SFC bagweri owedde nalo nekyagula nasogonya omusayi wali bwati ali awapimira buwunga ntinze abatwagala ne baŋŋamba kukyagula nyine bestirundako omulwaki ali gwe bamanyira nze ndi Nalongo nzaala Kato nzaala Waswa bombimba yonsa okuŋŋamba nti omwana omu mujje ku bbeere omulala ayonke kyekyemu n'okuŋŋamba nti va ku Besigye oyagale Kyagulanyi okwagala kwange okwakyagulanye tekunkyayisa Besigye kubanga bambi bombi mu struggle yaffe ey'okwenunula balina kye banzimba akalulu olina kamu singa beegatta omu n'awa munne amaanyi omu n'asakuutinga munne baleme tuyuzaamu kubanga nze nga bwe ŋŋambye Kyagulanyi azimbira ddala ku musingi gwa Besigye simanyi lwaki tebassa kino simanyi lwaki tetussa kino era baba baleketandibadde ng'okuŋŋamba londa wakati bwa Kizza Besigye ne Kyagulanyi Kyagulanyi nze mwagalira ddala naye ne FDC njagala kubanga bwe nali nnoonya ekibiina ekitegeera obulumi bwange nga munnayuganda akooye efuga Billy Museveni nze nasanga nti FDC enkolera ngenda okuyingira FDC nga Kyagulanyi ne papa wateranga so ndaba nti Kyagulanyi azingira ddala ku mukisingi gwa defiance njagala ekyokuba nti mwana muto tannagenda wala aba mbagamba kikyamanyi oyo muto afugaani ajja kuyigira Museveni alina emyaka emeka nga ayingira era okukola wano nga bwenkola wano natandika Kyaddondo East nga ndaba Bobi alina ekintu kyazaakola nga singira ddala kusooka kumusiima ng'atutte endongoye tannaba kuyingira byabufuzi agenza akyalidde Kizza Besigye bamusibidde munda mu nju ayimba situka tutambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka nti ffe abatakkiriza mu nkola yakuyiwa musaayi ate betulwanyisa ne bwe tuba twerwanako nga tukumba bukumbi wano bwokutuwaaka tukumba bukumbi nga tusitudde ebikonde byaffe tugamba people power ate bo bajja mu ngeri yakuyiwa musaayi provokinga olwamilitarism kiri kyenayogedde kyomujaasi asigala mujaasi omuyeekera asigala muyeekera ne bwe muba mu biseera by'eddembe ye ayeekera buyeekezi kyekyokubiri nti tetukyalina abantu bagamba tuleetera eddembe tetuleetera ddembe military man omusajja w'amagye bw'aba akola operations azikolanga wamagye ye engeri ye yakuwamba mukambwe tujju oyiwa musaayi ekyo kyekyokubiri Museveni nze kyemunyega ekyokusatu corruption obunyi bw'enguzi nti kizibu nnyo okukola ekintu kyonna kyonna
nga tolina gw'osasuddeyo gwewaddeyo kibuga nekibeera nti abantu bokka abasigadde okwetaba for example nga ne mu kalulu kati tugendamu be bantu abalina essente emaali okugula we buy out voters nekibeera nti bambi abantu abalina obusobozi naye nga si bansimbi banyazi be basiba eruziza ne bajjako ebiri basuubira nti obwavu bwaffe olw'okuba tetulina ssente zanguzi ku kusasula nga baba wabusabbuuli ne baba busukaali ne baba ebibaasa ebirimu obusente obutage tera namugaso balowooza nti batukube technical knockout kuba tetulina ssente za corruption bo ne batenda bayiwa ssente nnyingi mu bantu ne balowooza nti bafunye obuganja baguze abantu tubalabye mu kibiina kyange kya FDC nga baddukamu ki ekibaddusamu banoonya kuganja nakugulibwa na birabo kuweebwa nti corruption obuli bw'enguzi omusimbi oguyitiridde nga gwakugula buguzi bakubaiza n'okugula bagula omwoyo guno oguwaayo omwoyo bagula batya Dr. Janzi omwoyo ogundekera nedda batunze emyoyo gy'abantu kitegeeza nti omwoyo gwe nandibadde nagwo okulwanyisa okuvuganya bagukugulako bameka be baguzi sigenda kwerya ntama olaba seerya ntama nga sinafuna buyinza ngenda kutuusa ebiteeso byammwe obulumi bwaffe ebirowoozo byammwe obwetaago bwammwe palamenti abateeseza Uganda bawulire ensonga zaffe ze mukyala abasuubiza okukola sigenda kubanga bali bemuwa bululu ne bajjukira okukomawo nga wayiseewo emyaka 5 badde nammwe mubadde nange mumpaniridde mu biseera ebizibu kaakati nze mbasuubiza butabaleka bannakampala abakyala ba Kampala bannaalongo bamaama bamisezi bamadamu bawala bange mwena 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 emyaka 18 olina endagamuntu bannaye mundabiranga ddala kubanga ate bwekituuka ku nsonga z'abakyala ensonga z'abawala mbalazeeko nti nina waaka Museveni yatulimba n'atusuubiza endoobe akabikkako era njogere kingeketi neŋŋenda nenkuŋŋaanya essente nga musoomooza ne twekolamu omulimu ne tugaba pads nga njagala okulaga oli gwe bayita nga njagala mulaga nti bambi abakyala tusobola okwebeezaawo tusobola okukola omulimu ne tubikka ku kuswala kw'abaana abawala e Uganda